neeyambudde oba pulezidenti wa National Peasant Party era siri pulezidenti waabwe nzize bweyambulula nzize kweyambulula kubanga nze sobola kukolagana n'abantu be tutalina ndowooza yeemu sisobola nze olulimi bwe nnina bwakusakira abantu abawagizi bange era sigenda kulekeraawo okubeera nti nvudde kuba pulezidenti sigenda lekeraawo okusakira abantu era ngenda babulira ekintu ekirala nga mmaze okutegeera abantu abalala ngenda otambula nabo bali mu layini yange erwalira omuntu wa wansi peasant naye olunaku olwaleero neeyambudde oba pulezidenti wa National Peasant Party era siri pulezidenti waabwe era siri na memba abawagizi bange bonna abayiribi bannange nga bwe mumanyi bwe tuze tuyiriba mu nsi muno ffe tumanye ebituluma anytime from now ngenda babuulira obuwagizi bwange ngenda buwaani era ni bwe tugenda otambula naye okutuuka ku kigendererwa kye twagala kubanga tulina ebigendererwa ffe nga abayiribi abantu ba wansi era ngenda kwongera okubasakira so from today ennaku z'omwezi 26 Septemba sikyali pulezidenti wa National Peasant Party nze ayeegobye kubeera nze nina obuyinza obwegoba tewala alina buyinza bungoba kubanga bonna nga bwe bali nze abaavu mu kibiina kya National Peasants Party kiyite NPP nabwe ekito teri muntu n'omu asobola kusituka nayasamya kamwake nti angoba ebyo bye bimu ku bigambo ebyogeddwa Stecia Mayanja olunaku olwaleero wabula Stecia agenda okwogera bino nga wakayita eddakiika 3 nga kye bajje bamufuumule mu ekibiina kyabadde pulezidenti waakyo nga akimazemu ebbanga ngenda kukubuulira wabula bamugambye genda eri Stecia Mayanja genda basazeewo mwami mukyala Stecia Mayanja agobwe ku kifo kya pulezidenti wa National Peasants Party mu Bunnambiro era okuva kati baamu emisango gino egimuvunaanwa gye gino wammanga olw'okulemererwa okukola emirimu egimuweebwa ssemateeka nga pulezidenti w'ekibiina. Ekyokubiri n'ateeka ekibiina ekyabawejjere ekyaba peasant abantu kyadde batunuulidde nga essuubi mu kaseera ak'amatigga okulowoozesa abantu nti naffe tukologana n'ekyemalira. Ekyokusatu bwe butawa internal party organizations kitiibwa nga bwe bamutuma ebipapula bye yasomerako n'afubutuka taddanga. Ab'ekibiina ky'ebyobufuzi Stecia Mayanja kyabadde akulembera ebigambo bye batandise okuba nga bamwogerera bibadde by'amafuukuule meerere nga bw'owulidde nti bamusaba empapula z'obuyigirize. Wabula Stecia Mayanja we yategeera nti abasajja kati bakambuwadde baagala abaleetera obuyigirize bwe yayita Manju mu kamooli n'adduka n'agamba nti wadde mufudde pulezidenti w'ekibiina eby'empapula mwandibirese ne mbakulembera bukulembezi nga teriyo byampapula nti oba woowayi. Wabula Stecia Mayanja njagala okujjukiza nti agenze okugobwa mu kibiina olunaku olwaleero nga yakalayira emyezi 2 gyokka emabega. Jjukira Stecia Mayanja yalayira nga pulezidenti w'ekibiina ki NPP oba National Peasants Party ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Julayi omwaka guno gwennyini gwe tulimu, era nga yalayira n'akuba ebirayiro n'agamba nti ekibiina kino sooka owulirize nga I Solomon Leswe ya Stecia Farm. I, Hajat Faridah Stecia Mayanja, I have been duly appointed in the name of the Almighty Allah as the President of the National Peasants Party, do hereby solemnly swear and affirm that I shall be loyal to the National Peasants Party and faithful, uphold its constitution, values, and politics. I shall discharge my duties with honest delicacy,
and integrity, and always act in the best interests of the party and the people of Uganda. I shall respect the principles of democracy, unity, and transparency, and work to promote equal opportunities, social justice, and grassroots of empowerment. Kuzaako emabegera Stecia Mayanja ng'amaliriza okulayira. Waayita ennaku zaalinga 19 zaali 19 ab'ekibiina kino ne basabuukulula ekitebe kyabwe ekipya nga kino kisangibwa Kasubi yawo kumpi n'amasiro. Wabula Stecia bwe baba baggulawo ekitebe kyabwe yabuulira bannakibiina kino nti ye mukyala abadde tanywerera buli w'alaga, era yabagamba nti amalya go agafumbyemu nga bw'agavaamu, era yababuusa n'obabuusa nti nze Stecia gwe muliko pulezidenti wammwe nagenda n'ebweru ebintu ne binnema, kati nabwe ekityo munneesize. Mukama wange president taata yatandikawo ekibiina kino, simanyi ludda lwe wali weebakiddeko n'oloota n'ogamba nti omukyalo ono kamuteekemu obwesigwa through secretary general waffe. Naye nkugamba ebigambo bino, taata yenze nakyeyombekedde. Taata yenze eyalemwa obufumbo obw'enjawulo. Mukama wange yenze eyazaala abaana mu basajja ab'enjawulo. Taata yenze eyagenda e Bulaaya n'ennemererwa n'enkola ki? Sigenda kukuswaza. Wakati nga Stecia Mayanja alayiridde ab'ekibiina kya NPP mbu tagenda kubaswaza. Waayita ewiiki singa 2-3 ng'ayogedde ebigambo nti tagenda kuswaza bakulembeze n'abantu abawagira NPP. Tugenda okuddamu omulaba nga bamusitula eno we bamunyiganyiga omunyigo, akabiina bw'akakyusa bw'akabinula bw'akazze eno bw'akazze eri, wabula nga wabinulira akabiina n'okubeera nti akyakyanca n'okusagambiza lwali lukuŋŋaana olw'ekibiina ekirudde oba ekibadde mu buyinza emyaka 4 n'omusobyo, ekibiina ekimanyiddwa nga the NRM oba National Resistance Movement. In fact, okumanya Stecia Mayanja yagamba banne nti tali baswaza, naye bwe yatuuka ku stage ya NRM teyakoma kuyimbira badigize n'okubasanyusa n'okubinunula akabiina nga akazze n'akazze eri. Yagattako n'ekyokuyimirira ku stage eno n'agamba nti muzeeyi oye, muzeeyi oye. Wabula wakati ng'agamba nti muzeeyi oye, ekibiina kye ki National Peasants Party side eri kyali mu keetereekerero ak'okubeera nti kireeta omuntu ow'okwesimbawo ng'ate yeesimba ku mwami Museveni. Ate nga eno Stecia Mayanja ali wa mwami Museveni asanyusa abantu be. Twabadde tuli awo ekibiina ki NPP okutuuka ku bireetedde okubanga kigoba Stecia olwaleero. Baasoose mu kavuvuŋŋano akabadde akazibu katya. NPP yawandiise ebbaluwa ng'ekoola Stecia Mayanja Bunnambiro ayanguwe kajje ku kibiina. Atebye ebigambo by'okuba nti yayimbira NRM. Era ebbaluwa gy'olaba ku screen ye yali emuwandiikiddwa. Era yali egamba nti public notice. In fact, ebbaluwa eno tebaakola ya kyama. Baagifulumya ne bagiweereza abakulu bonna n'abantu ba bulijjo mu girabiko. Era egamba nti the National Peasants Party NPP through the Secretary General hereby summons Hajat Stecia Mayanja Faridah to appear before the National Executive Committee NEC on 25th September 2025 at 4 p.m. at the party headquarters. This follows allegations of her participation in NRM political rallies, which is inconsistent with the National Peasants Party constitution. She is required to respond to these allegations and will be given a fair hearing.
Failure to appear without valid reason may result in a disciplinary action. Kati bamuwandikira ebbaluwa nga bamuyita ne bamugamba ayanguweko mangu, ayanguwe mangu ajje ku kibiina. Kati Stecia we bamuyita eyateekako omukono ye Secretary General w'ekibiina ekyo Ssentongo Shariff Nambale. Kati Stecia we bamuyita kye yakoze wayitawo olunaku lumu, ku lunaku lwe baali bamuyise olw'okubanga ajja abeerewo bamuyita ajje nga 25. Kati ku 25 lwe lunaku lw'eggulu kye yakoze n'ayita mu bannamateeka abe n'awandiika ekiwandiiko, ng'ekiwandiiko kino akiweereza bennyini abapa teyagendayo, yabaweereza bbaluwa. Wabula ebbaluwa ng'erimu okutiisatiisa tokangakanga abakulu abalala mu kibiina. Yabagamba bw'ati, attention Mr. Ssentongo Shariff Nambale. Yawandiika ebbaluwa ng'agiweereza Shariff Ssentongo Nambale, Secretary General basaba abawandiisi w'ekibiina ki National Peasants Party. Yamugamba bw'ati, notice summons to Hajat Stecia Mayanja Faridah. Yamugamba nti amuwandiikidde okusinziira ku summons ze baali bamuweereza. Reference is drawn to the above captioned subject matter and to yours dated 23rd September, to which we are instructed by Al Magic Uganda Limited to respond to you as follows. Take notice that Hajat Stecia Mayanja Faridah is contracted to our client as an artist stroke brand name and is therefore part and parcel of her contractual obligations to perform when and where the company would have been requisitioned by all and sundry to provide entertainment services. Therefore, you have no authority to muzzle or curtail her rights as a performing artist not to engage or fulfill her obligations as an artist. Kati Stecia Mayanja ebbaluwa gye waweereza bannakibiina kino ki NPP yali ebalaga nti ye nga Stecia alina contract wansi wa Al Magic. Al Magic kiringa kibiina ekya entertainment, bakwata ne videos naki. Kati ngalaga nti Stecia ali wansi wa Al Magic yamusayininga okuyimba. Kati Al Magic yesalawo Stecia ayimbye oba ayimbye wa NRM oba ayimbye waki temubuuza. Kati nga bagamba Secretary General wa NPP nti sebo gusale tojja nnyo Stecia tomuleetako nnyo kababba. Kati ebya Stecia byebyo, wabula ku video kukyaliko stories endala 2. Omukulu amanyiddwa nga Luwemba Luswa Muhammad, wolaba ku screen omujjukira yali muyambi wa Segirinya Muhammad. Oluvannyuma ebintu byamutabukako, yajjanga ayagala omusajja wattu yajjanga ayagala okwesimbawo ku lw'ekifo kya Segirinya Muhammad, wabula n'atafuna kadi ye NUP. Bwe yeesimbawo ku independent ebintu ne bigaana, abasajja ne bamukuba akalulu era ebyaddirira tebyali birungi. Kati olunaku olwaleero nga bagoba Stecia Mayanja, Muhammad Luwemba Luswa ate yaafunyeemu. Babadde bagoba Stecia Mayanja nga baleeta Muhammad Luwemba Luswa. Era ng'ono tebamulese ku bwa pulezidenti bwa kibiina, bamugonnomoddeko ogufa ogunene era nga bamuwadde ogufo ogwa head of mobilization mu NPP, nga mu Luganda abaakolanga ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Peasants Party NPP, era nga buno bamumuweredde ku kitebe. Eno babadde bagoba Stecia Mayanja ng'ate eno bwe bagonnomola ku Luwemba Luswa ogufo. Luwemba Luswa waweereddwa egifo gino oba ogufo ogunene bwe guti. Agambye nti ye musajja muwejjere nnyo ekigenze ewala, era nti agenda kubanga akola buteebalira. Ojja kujjukira nti ekibiina kiyitibwa National Peasants Party kitegeeza nti ekibiina ekyabawejjere abantu ba peasant abawansi. Kati awo tuvaawo ku NPP, National Peasants Party, kati katugende ku NRM, National Resistance Movement. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'eggulo yayaniriza abavubuka n'abantu
okuva mu NUP bwe kigambibwa mbu bano babadde bava mu NUP wabula omu ku babadde abakulu bagamba nti babavubye ne babajja mu NUP ye Muhaidini Saanya. Nze mbadde musaayi gwa Bobi mwandaba mu kooti y'amagye nali njagala kutuga mulamuzi yenze Saanya the man. Njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Tubadde mu kkomera emyaka 4 n'ekitundu nga twasibwa ku by'obufuzi. Ensonga ezatutwaza mu kkomera twali twagala kutabangula Uganda. Muzeeyi ne tumukaabirira n'atuddiramu. Njagala okusinziira wano okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako. Ffe yatukwatisa n'alemerera n'okutugjayo. Ekyo tekyetaaga bugalo. Ekikola kye yakola Muzeeyi kyamutwagaza era tugenda kuyigga akalulu eggwanga lyonna. Takbir! Sibawulira. Muzeeyi njagala okukusuubiza olweyo olukadde lwe lumanya ensonda tokkirizanga bamawale kubakwasa Uganda abayaaya abasiyazi abatalina kiddako. Uganda gwomanyi gy'ogijje era gwomanyi gy'eraga. Ffe olwaleero tuyimiridde okutaasa Abannayuganda obukadde 4 abeeteekateeka okukola effujjo ffe twalabako. Muzeeyi ensonga ey'okubiri wano tuyinza obutaddawo ebintu byaffe byasaanawo nga otulaba we tuli. Muzeeyi tusaba obeeke ebbaasa taata embeera gye tulimu. Taata tuweyo akabaasa taata wano otabadde taata ebintu si birungi taata tuweyo akabaasa. Saanya olwafunye omukisa okuyimira maaso ga President Museveni yagambiddewo nti taata we tuva wano munaye nga totuwadde kabaasa ebintu byo tebijja kuba birungi. Olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi 25 wabaddewo olukuŋŋaana era nga luno lwabadde Kololo awo nate. President Museveni era yazze ye yabadde omugenyi omukulu. Yabadde azze kwaniriza bavubuka mbu abavudde mu NRM abavudde mu NUP ne beegatta ku NRM. President Museveni bw'avaayo yawandiise ekiwandiiko ekyabadde kiseketerera NUP wamu n'ebibiina by'obufuzi ebya opposition. President Museveni yawandiise bw'ati: I met a group of converts from the National Unity Platform at Kololo and thanked them for reforming. President Museveni n'agamba nti asisinkanye ekibinja ky'abantu okuva mu NUP ekyo nno kyekifaananyi kye beekubiza naye okuva mu NUP e Kololo n'abeebaza olw'okukyuka. The NRM will support their reintegration into society. I also congratulate the former prisoners for realizing their mistakes and turning away from misleading opposition politics, thereby earning our forgiveness. Nga President Museveni kyategeeza nti ye ne NRM bagenda kuyambako ku bano bonna abaakyuse nti okubeera nga babayambako okudda mu society obulungi. Kati n'ayozaayoza ne Saanya wamu ne banna abaali baasibwa mbu yabayozaayozezza okubeera nti baakyuse. Saanya yoyo gw'olaba nti yabayozaayozezza okubeera nti baakyuse ne bafuuka bitonde bijja nti ne balokoka n'okuva mu bannabyabufuzi ab'opposition ababakyamya. President Museveni yayogedde ku Bobi Wine wamu n'abatwala NUP yagambye bw'ati: these bad leaders in NUP and some sections of FDC misguide the youth into danger resulting in unnecessary death. They really have nothing to offer. President Museveni n'agamba nti abakulembeze bano ababi mu NUP wamu n'abamu okuva mu FDC baleetera abavubuka okuyingira obuzibu ne baleetera n'abavubuka okufa ekyeyonoonere, unnecessary death. They really have nothing to offer. Mbu tebalina kyebawa oba kyebasobola kuwa bavubuka na kiddako. Ebyo byabadde mu lukuŋŋaana na President Museveni ng'asisinkanye
abavubuka abagamba nti babadde ba NUP tibakyuse ne baddamu NRM. Saanya Muhayidini nga yabakulembedde. Saanya mumujjukira bulungi. Kyagala kutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bano bagamba nti balina package y'omwana adda ku ssomero. Yogera ku daddies, yogera ku cupcakes, yogera ku decorated donuts, mukadeke kamu, yogera ku binyeebwa mawogola na buli package, buli kintu kyonna omwana adda ku ssomero kye yeetaaga nga kyakulya. Ebyo babikolako. Mukadeke kamu alina ne cake eza buli mukolo gwe bakubire bukubizi ku 0709 787508 ebannaffe aba Honeybites. Mukadeke kamu kankutegeeze ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi balanje bagamba nti olina ekizimbe nga omaliriza okukizimba nga ekibulako kukisiiga langi. Kati lwaki teweesiga bannaffe aba Alson Painters UG abakugumu kusiiga langi ekizimbe? Musooka kuteesa ku ssente ate ne muteesa langi ki gye weetaaga ne bakuwa ne advice nti eno ekoloba eri tejja kukolera. 0705 1936 ojja kuba ofuna bannaffe aba Alson Painters ku buli nsonga y'okusiiga langi ekizimbe kyo. Abaseddi omusunsuziirye eddoboozi erituula emabega w'omuzindalo each and every day. Nze neeyama kubanga mbaweereza information nga bwezze bwe ngireeta. Tetugattamu yadde okutoolamu. Kati kibeera eri ggwe okukomentinga n'ogattako n'ogamba nti kusinziira ku mboozi eno kino kyendowooza era kino kyendaba. Komenti yo eyanirizibwa ne wobanga ffe bwe wabula era okuwabulako tukwaniriza. Agaliwo YouTube channel.